Zion K. Era batensi we badya Mpita Manju. Abamanja we badya Mpita Manju. KCCA we badya Mpita Manju. Obusirikale we budya Mpita Manju. Abatensi we badya Mpita Manju. Abamanja we badya Mpita Manju. Obusirikale we budya Mpita Manju. KCCA we bedya Mpita Manju. Yeah, ensi yafukuse embeera ekaluye ekyenzudo kumala kolina kuba mupamba nyanja kachokano ennaku wetwetise emisinde dukaduka bwenkuleka ye gwamanyu era batensi bwe badya Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. KCCA bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. ensi yafukuse embeera ekaluye ekyenzudo kumala kolina kuba mupamba nyanja kachokano ennaku wetwetise emisinde dukaduka bwenkuleka ye gwamanyi nzize mbatamule ngatembatamula bwenjigiriza steps okumalako mu mbeere nalina amatu ampulire ate sagala begeziwaza obusajja bubo buyise emiryango naye nze mpise manju cause I'm a hustler Mpita Manju man I'm a hustler nerero mpise manju cause I'm a hustler Mpita Manju era batensi bwe badya Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. KCCA bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. abatensi bwe badya Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. KCCA bwe bedya Mpita Manju. wewe oliwo bintu by'obyetundire tokkiriza bakusengule bo balowooza Amina nalisa atya abaana be olina famire school fees time yeyotoka n'omwana yagudde ebigezo bamutemye zikusanze n'omukyala agambye lwaleero oba tomwanjula ddayo mu bazadde be ensi ekaye amateeka makambwe muganda wakusaako wekyambe Jennifer musisimukamwe nze simutambalera bwabajja Mpita Manju cause I'm a hustler Mpita Manju man I'm a hustler nerero mpise manju cause I'm a hustler Mpita Manju era batensi bwe badya Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. KCCA bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. abatensi bwe badya Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. KCCA bwe bedya Mpita Manju. You either gotta go hard or go home. Sometimes I just kneel down and pray. God bless me with another day. My family's a million miles away, but I'm here. You either gotta go hard or go home. Sometimes I just kneel down and pray. God bless me with another day. My family's a million miles away, but I'm here grinding for the bread. Grinding for the bread. Grinding for the bread. Sweating for the bread. Sweating for the bread. And I'm still waiting for the bread. I am grinding for the bread. Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. KCCA bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. abatensi bwe badya Mpita Manju. abamanja bwe badya Mpita Manju. obusirikale bwe budya Mpita Manju. KCCA bwe bedya Mpita Manju. ensi yafukuse embeera ekaluye ekyenzudo kumala kolina kuba mupamba nyanja kachokano ennaku wetwetise emisinde dukaduka bwenkuleka ye gwamanyi nzize mbatamanju Zion K. zudo kumala kolina kuba mupamba ennaku wetwetise emisinde dukaduka bwenkuleka ye gwamanyi nzize Mpita Manju.